So those of you in China, in Canada, in America, in the Emirates, Turkey, Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Finland, South Sudan, Rwanda, Kenya, Burundi, all the way to America, all the way to Mexico, Sweden, Finland, Congo. Come on people, those of you that are in Uganda, Gulu, Soroti, Malala, Engalo Tusikumira Yesu. Ladies and gentlemen, EPAS is here to read a Bible verse and to pray with us. Please lift up your hands and I pray as this service goes to another level. Ask for anything from the Lord. I pray for the sick. You can touch the place that hurts. Now there's so many cameras. I don't know which camera I'm looking at. He's welcome to church. I think he's very unique. He's super talented. We are lucky that he's here today. People love EPAS. Worship house. Before the sermon is preached, let's welcome the superstar. And see you now. The entire world is happy to see you. It's a pleasure. We give thanks. You're welcome to church. Thank you for inviting me to church. Thank you for coming. It's a pleasure, a blessing. I didn't know you were going to come. I was supposed to come. When I say that I'm going to come, I always do. It's a must because you have to respect your elders and you have to respect the pastors. It's very pivotal and important. Very pivotal. Yeah. Okay. It's very pivotal. Greet the world. Banange mwenna abazze mu church bebaza okubeera wano mwebala okubeerawo olwa Katonda temwebala okubeerawo n'olw'omusumba. Waliwo bano baveeyo kati abasinga obungi bali eri bano bo bafunye n'omukisa bakulabyeko bano baba bonna ensi yonna buli alaba ali ku TV kama bampeera omukisa ate mbagala nnyo nga bwe munjagala. Byoyimba obijjawo? Byenyimba mbijja gyesimanyi because bw'obanga oyimba kati nanze buli muntu ambuuza nti oyimba otya osobola otya okukola bwoti bagamba simanyi because amazima nti ekisookera ddala bakatonda bange ab'oku nsi bazadde bange banzaala ate balina ndowooza omukisa mu bo ogw'okuyimba. Mama wange pastor. Mama wange pastor. Repeat. Your mother is a pastor? Yes, come on, people. Tata wange ate ye musiraamu. So buli omu alina bw'alaba ensi. Naye ffenna twagala Katonda. Tata omusiraamu, mama wo pastor. Yes. Ekisooka respect to your dad for letting your mom be. Yes, to be what she wants to be. Respect to Hajj. Okuleka mchana we nafuka pastor. Echo tuchukubire mongalo. That's good. He's a good man. What ambient? There's something you say. Yes. Nti tata wo asaba nnyo nange. Yes. Ate nga musiraamu tyakuweereza ne 1 minute break. Videos. So funny enough, wali onkubidde essimu ku lunaku before lunaku tata wange yali ampeereza video era nakugamba kiri fane nnyo nti onkubidde naye ekiro tata wange yampeereza ki 1 minute prayer video. Yes, exactly. So the 1 minute And prayer you're talking group, about coins. I was talking about? The coins. Yeah, the lost. Be appreciative of what they have. So your daddy is praised with us sometimes. Yes, see, my dad is not typically into I know kutunuulira eri side because yaliko omukristaayo. Microphone yeno kyeyogera bulungi bayina. He changed from the other side najja mu Islam, but he still understands the side of Christianity. Can I use this opportunity, EPAS, to thank all Muslims all over the world that pray with me?
It's a blessing. Starting with your dad. Bannanga abasiraamu mwenna abasaba naffe. Salamu alaikum. Come on people. Naye mwe bannaye mwegidde enkiga temusanyuka. Amen. So that mami church eriwa. Mami church eriwaka naye naye asabira mu church ezendala agenda n'asabira mu church. So tulina church ewaka wennyini. Kati eyo gyova mu church noyimba dindi dadada. Naye ate tulina n'ennyimba endala. Funny enough, I Let me explained. tell you, I love that song, I confess. Kastate Uwemula. Isn't that creativity of highest order? Yes. Come on, people. I think Epas, allow me to thank God for you since you are in his house. Everybody, for Epas, come on. Come on! I think you, Moshe, radio, I'm talking about creativity. You understand? Moshe ngakwata lesu najikola mu luyimba. Kakati kwakwata ebintu ebitaliyo. Biriyo kankunnyonnyole katono. So didadada abantu tebamanyi lwaki balwagala naye kati kambabulire leero ko sitera kwagala nnyo ku explaininga nnyimba naye ngenda bannyonnyola didadada ojjukira buli omu wano nkiwajjukira obugaali obwatundaga ice cream nga bukuba akadde oba okajjukira kati nga ndi mwana muto nengamba naye lwaki sikola akayimba nga simbye naye nga ninga akola akadde okusignifying ekintu kiri kye nali ndabyeko before. Magezi getuva okwebaliza Katonda. So you can only give thanks. Ati nze akakayimba akawulidde emyaka gyonna nzigyamu oluyimba. Nfuna bufunya ice cream nga tuvaawo. So Seku Martin yeyakutwala mu studio. Music industry nayingira music because of Seku Martin. Like Seku Martin twamumeetinga ne sister wange ne brother wange omuto. Tumu meeting nga twali bana bato nali mu P7 nga nendi mu kavaka ka P7 yako mu time eyo so waliwo bali bagenza okuyimba so ne tugenda because twali twagala nnyo mulaba ku show n'abayimbi abalala waliyo so many artists it was called oba Namirembe something so Seku yantwala so actually twamugamba njagala okuyimba nangamba I'll take you to studio so nantwala mu studio so nze natandika okuyimba in 2003 when I saw ogenda mu studio so siri mwana muto mu music so that's where I started nengenda nga mfanyo kukuwandika so nga mpandika ennyimba bisatu bibiri 256 buli mwaka nali mpandika ennyimba ezenkana omwaka nga zonna za gospel so it was like nga bw'oli dedicated okukola ekintu ng'ate toyina beat toyina kintu kyonna so olina okukola ekintu ekinyuma newankubadde toyina kidongo. So when I did okubeera ndi creative because so literally God is around you your entire life from all my life because everything get around kugamba siri mugezi naye Katonda akuyamba okubeera nga obikulirwa ebintu ebimu okusobola okubeera nga oyogera ebintu byoyogera because si kyangu sinti buli omu ayinza okwogera nga nze oba okumbeera so Mukama aba akuwadde omukisa obeera ekyo waliwo abasirifu waliwo asobola okwogera nze nsobola okwogera kakati nsonyiwa okutawanya olw'obudde bangamba obeera oyomba nnyo ne bebeku kizibu lwaki bebekulu mukwano gwange first of all tulina n'oluyimba lwetwafulumiza kati funny enough because bebekulu sikkiriziganya na byayogera oluusi because let's say bebekulu najja n'agamba abantu balina osasula ba DJ balina osasula TV ennyimba zaabwe zisanyirwe ku TV nze ekyo sikikkiriza because omwana omuto oli atandika ajja funa opportunity okubeera nga ne bamulaba ku TV bw'abanga talina ssente so bw'oyonoona industry kati awo ojja kugamba muganda wange wantwawukanye ku kino tetujja kukolagana naye nkwagala nga muganda wange naye kino sikikkiriza so literally it's debate yes it's debate there is not hatred bekulu mu meeting ajja newange these are people I talk to gwagende wuyatewo yajewanga ajja kuwulira yamanyi but you respect him as a legend. Because bana abantu bayimba music oyo naye atu-inspiring naffe okubako kye tukola nakugambye tape yo is one of the first steps I bought eya yellow ng'otandika
You came, you told your story, twalina churches, twali tusabirako ne mami. So nze ne mami twali tutambula nnyo mu churches. Yes, ebiseera ebisingako nze nali mudde. So nafuna nnyo chance okubeera ne mami wange egenda mu church. Wali mulokole wagwa bugwi. Bakutwala kati mu church enjala ekuluma, oyagala otuula eri bweru, obuliro oyagala okwoye buli ssaawa. Naye kiba kikutawaanya kubeera nga toyagala kutuula wantu wano. Ekikutambuza butatula. Kati mbuuza okusamira. So many stars there think. So many young people think it may be a star. Mukozesa nnyo ebintu bya star. Yes. Okusamira ba star ddala bakozesa ebintu bya star. Abamu sijja kulimba because abantu abasinga abali mu entertainment balowooza okunywa omwenge oba wakabiza, sinywa mwenge, sinywa sigala, sinywa njaga, sina kyekusanywa mazzi. Era ne bwenzize wano nsabye mazzi. Kati omuntu ayinza okula nagaana yono maybe ayina byakozesa oluvannyuma. So seetaaga bintu ebyo. Katonda bakuwadde omukisa obeera ekintu ky'oli toweegattako bintu birala. Nze mbiyita bya kidongo bikudongooza n'obeera mu bintu engalo tuzikubire ddala Yesu. Obeera mu bintu. Era I encourage omwana yenna ayingira mu bintu bya music tolowooza ku bintu by'enjagala, lowooza ku bwongo bwo na kukkiriza nti idea ejja kujja. Katonda yakuwa obwongo, Katonda asobola okubikulira message gy'atagenda wa muntu mulala nga yo naye kuyisaawo ne kikuyamba. Naye ate bw'onywera n'ogamba nze nina okukozesa kino otuuke wali, tosobola tuukawo because taking a shortcut. Bw'oba ng'oyagala kwambuka ku kizimbe waggulu, nga kya flat, tosobola kubuuka. Ne bw'oba ng'oli pasito omulungi ennyo ng'osaba nga gwe bugende, tosobola buuka n'oyambuka paka waggulu kizimbe, olina okulinnya amadaala gonna n'oyambuka. You have to understand nti buli kimu kirimu steps. Naye abantu babuuka nnyo step atuuke gy'asuubira gy'ayagala otuuka, naye nga tateekinza opportunity eno kuyita waalina kuyita. Climb the steps yitawo. Kasita otandika bw'otyo okukola kaawa. Nze mbeera mu studio ne bleedinga through projects, n'owandiika kino n'atera n'omaliza gospel album yange n'okola buli kimu mpola mpola. Kati olina omukyala? Nedda siina, naye noonya, naye ate sinoonya because Mukama ajja muleeta. Mukyala wange ye music kati. Focusinga ku music nakola mirimu w'abantu bintu birungi. Omuntu bw'anaaba mutuufu kijja mulaba. Olinayo omwana oba abaana? Siina baana, naye I wish I have kids, but things aba wish, the time has to come and that happens. Kirina okubaawo. Wegamba gwe nange tuli wano ensi ezunza buzunza. Tennaba. Teri mukyala, teri mwana. So finally, because of time, kintu ki ky'osinga okwebaliza Katonda? Nkibuuziza buli sitaze wano. Kyogamba, now Lord, I'm in your presence and this is what I thank you for. Nyinza okwebaza Mukama bintu biringa bisatu bina oba bitaano. Sooka magezi. Siri average. Ti musajja mugezi. Si kyangu. Oza abantu abamu si bagezi nnyo nga bwe ndi. Kati ekyo nino kyebaliza Katonda si kyakweraga. I feel you. Sisobola kutuula wano ne neekwenya omanyi ndi mugezigezi ebyo sibikola. Be confident. I'm thanking God because I'm a smart man and I love to learn and I know I'm foolish but I'm on a journey to learn more because omuntu yenna omugezi ddala taliyo mu nsi. Ffenna tuli basiru naye tugenda tuyiga mpola mpola tuba abagezi. Leero ky'otamanyi nkikubuulira n'okiyiga, nange kyesimanyi okimbuulira. Towulira bwe bikuba nange siri musiru, wannayo omuli emmezi muzikiti siri musiru. Buli muntu ng'owulira oli mugezi ate omugezi yaani yoyo amanyi Katonda. Come on, give your heart to Jesus. I have to preach. Ekyokubiri mwebaza olw'okubeera nga ndimugumiikiriza. Okugumiikiriza kintu kikulu because most of the times tetumanya nti tulina okugumiikiriza okutuuka ku bintu ebimu. Abantu basobola obeera awo ng'ayagala ekintu naye nga si mugumiikiriza ekimala okulindamu katono. Mukwano gwange yali agenza okulaba munne Mulago, okuwerekerako munne akyalira omuntu Mulago, n'asanga ate mukwano gwe nga bamuwanika ebigere ng'amazeeyo omwaka mulamba. Naye omanyi kye yamugamba?
yamugamba nandirinzeemu katono, so lindamu katono. That's the thing I would say. Ekirala okumanya Katonda, ekyo nkimwebaliza Katonda, because biseera ebisinga tulowooza tuli bagezi nnyo, tuyinza olowooza tuli bakitiibwa nnyo byetukola, tuli bakabi kubanga tuli bakabi. Toli wakabi lwakuba oli wakabi, oli wakabi lwakuba Katonda akutaddeyo. Okumanya Katonda. Wakati ekisembayo bangambye otambula n'embuzi. Nze embuzi. Nedda bambi bampita goat. Naye goat kitegeeza greatest of all time. Ow'amaanyi. Goat. Greatest of all time. G-O-A-T. Okay. Greatest of all time. Actually kiri mulimu dots wakati awo. Nina ekintu kyo kyange kiri personal. Mwayimba oluyimba ne Bebe. Yes. Gwe kenyini nodda mu studio n'ogamba naye Bebe oyimba. Nga naye wabaddemu n'oleka omujereka 0-0 ate nga wabaddemu. Kati ekyo ki? Kati promotion. Kati omuntu bw'alaba oluyimba olwo amanya omuntu asobola kimanya agamba omusajja n'abeera ku luyimba ate n'alujereka luyimba kyo ng'oluwulidde olwo bankuyina. Amagezi olina mangi. Reverse psychology. Reverse psychology. N'abasomeramu wano katono. Tusomeremu olunyiriri. So ngenda basomera Matthew 24 ngenda tandikira ku 3. So this is the story. This is the story of the fig tree. So buli omu agitegeera mu ngeri ye. You personally chose that verse? Yes, I chose this because it's important. Ngenda gi explaining nga sigenda gisoma njala mu gisome mu time yangu. So I'm going to tell you this. But disciples bajja ewa Yesu nga naye bali intrigued, beewuunya bagamba naye Yesu enkomerero ejja ddi? Abantu bayagalanga nnyo enkomerero paka kati tennatuuka. Naye baali babuuza enkomerero eno ejja ddi? Tulabe end of time ebintu bikyuke. Jesus n'abagamba, take heed. Don't let anyone deceive you, for many will come in my name saying that I am Christ, and will deceive you. And you will hear wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things may come to pass, but the end is not yet. The nation will rise against the nation, the nation will rise against the nation, and the kingdom against the kingdom. And there will be famines, earthquakes, n'ebintu ebirala byonna ebijja okujja mu nsi, maybe pandemic, nga muwulira ebintu bya corona, all these things will happen. All these are the beginning of sorrow. Then, check Mike, thank you. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my sake. So mbadde nsaba mumaleyo gundi eno mugitegeere. Nze mbasomeddeko katono naye njagala musome story of the fig tree mutegeere nti abantu ngaffe abantu tutunulira nnyo enkomerero naye kirungi nnyo tutunulira lunaku ku lunaku n'osaba ne weebaza Katonda. Ate abantu mukendeze just okusaba naye mwebaze. Katonda akuwadde omukisa obeere mu nsi. Tosobola kubeera nga buli ssaawa osaba ebintu ebipya. Take every day as an important day. Obeere thankful. Blessing gy'olina olidde ekyokulya, that is enough. Waliwo atalidde naye ng'ayagala ate naye nga yeebaza agamba maybe enkya naafuna. Naye gw'olidde ate okyatolotoma. So eyo message yange. Ate tukubire Katonda engalo nga Epas. Akayimba ka gospel kengenda okubayimbiramu. Banayo obugalo. Ladies and gentlemen, worshipers. Akayimba bakayita Sitaani takola. Yesu yekka abisobola. Nsaba engalo Epas our relatives. Come on. It is COVID, I can't hug you. But I don't have COVID. Thank you. Please, you may have your seat. I'm going to have you back as we close the service. Please. Come on, people. Yo. Katonda judekisa n'okusasira.
nsaba amaanyi go gayite mu TV ne bana bali wano live obasumulule obakolere ebyewuunyo. May you do signs, miracles and wonders for everyone watching. Let it be remembered, the service APAS attended, I knew that Jesus can do what Satan cannot do, what doctors cannot do, what my mind cannot do. We clap for you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, APAS. Can someone give me my animal here? Today, please have your seat. Olwaleero I want to share about the Good Shepherd. njagala okugabana ku musumba omulungi. This is you, Ono ye ggwe according to the Bible. okusinziira ku Bayibuli. You are sheep. Oli ndiga. So buli ndiga kyegenda okukola ku stage wano ye ggwe. So whatever this sheep is about to do right here, that is you. Bweyonoonawo ye ggwe. Sheep Endiga has a few things about it. eriko ebintu ebitonotono ebigikwatako. Number one, Ekisooka, sheep is weak. endiga nnafu. It can't be like a lion, a leopard, or anything. Tesobola kubanga mpologoma oba ng'oba kintu kyonna. Sheep needs a shepherd. Endiga yeetagako omulaala agirunda. I wonder why among all the Bible, all the animals, God chose to call you sheep. Neewuunya lwaki mu nsolo zonna mu Bayibuli Katonda yasalawo okutuyita ndiga. So tell your neighbor you are sheep. Gamba muliraanwawo nti oli ndiga. Because social distancing, you shout to your neighbor, you are sheep. Sheep is weak. Endiga nnafu. By the way, before I forget, we are Banage, people that love us. How many of you love us? You are blessed by this church. This tent has gotten old. Tenti eno etukaddiyeeko. We either buy a new one at about 80 million or 9 or 70 or 100 second hand. Tulina kugula tenti ekaddiyeemuko wakati w'obukadde 7,100. After a year it will be old. Nga wayiseewo omwaka era ddemu naye ekaddiwe nnyo. So I thought it wise. Ne ndowooza nti kya magezi. How about we first finish this church we are building? Watya nga tusoose ne tumaliriza kkanisa eno gye tuli mu kuzimba. Instead of buying a new tent, Mu kifo ky'okugula tenti endala we roof this one. ne tuserekamu eno. Banage, 12 people. We can do it. How many are saying that's wise, Pastor? Ameka ng'olowooza kya magezi. If it rained here, all water will go through. Singa enkuba etonnya wano ffenna etuyitamu. So, by faith, Kati olw'okukkiriza I met the engineers. ne tusisinkana ne ba engineer They bangamba 60 million. ne bagamba nti obukadde 6 That's about $16,000 US. bwe bukadde nga mutwalo gumu mu olukakaaga obwa dola. Omukadde. Omutwalo gumu. Mutwalo gumu, sorry. We can raise the other walls Ne tusobola okuyimusa biri ebisenge with 60 million. n'obukadde 6 Then we roof. ne tusereka. So by next Sunday, Kati Sunday ejja, ngenda kusaba buli muntu atulaba asaba naffe. I'm going to request every person who comes to service with us. We are going to raise 60 million in 60 days. Tugenda kusobola okuwesonda obukadde 6 mu nnaku 6. Engalo z'ebukubye ziraga nti kisobola. Please help me build God's house. Nsaba munnyambeko tuzimbe ennyumba ya Mukama. 60 million. Obukadde 6. If 60 people send me 1 million price, Singa abantu 6 buli omu ampeerezayo akakadde, I can get it. mba nsobola ozifuna. If 120 people send me 500,000, Singa abantu 12 bampeereza emitwalo 50, I have it. mba nzirina. You can continue. Oba 10 oba 3. So in 60 days, starting next Sunday, I'll be raising 60 million in 60 days. And I'll be telling you each Sunday how much we have raised. How many are saying, Pastor, we can do this? Can we do this? Can we do this? Kale, bw'oba olina kyonna mpayo kyonna wandiika omukono oba tozirina kati. Mwenna abali ku Saduka, abali ku Facebook, Mukama nsaba
may you touch 60 people all over the world to send me 1 million shillings, or 120 people to send me 500,000. Lord God, do this for me, for your name. Touch them in Jesus' name. And let me hear a big amen. So sheep kati endiga is weak. nafu. Sheep Endiga needs a shepherd. yeetaaga omulaalo. Sheep, Endiga its security obukuumi bwayo is in a shepherd. bubeera mu mulaalo. Sheep Endiga gets lost, ebula and the shepherd era omulaalo has to look for it. y'alina okuginoonya. Sheep Endiga needs a shepherd. yeetaagako omulaalo. So John chapter 10 verses 12 says, Yokaana 10:12 wagamba I'm the good shepherd, ti yenze omulaalo omulungi and you are my sheep. era mmwe endiga zange. A hired shepherd, Omulaalo ng'agenda kusasulibwa. where is your mask? Put on your mask, you. When a wolf attacks, Omusege bwe gujja okulumba, he will run. You run omulaalo omupangisa asasulibwa empeera addukawo. because Kubanga a wolf has come omusege guba guzze, and he's hired. ye ate waakusasula mpeera. Because AIDS has come. Siriimu azze Because tough days have come. kubanga ebiseera ebizze. Omulungi sasulibwa mpeera. Omusege gukuleka mu mutawaana. Imagine this sheep, Ndowooza ku ndiga eno as weak as it is, obunafu bwayo nga bweri without a shepherd. nga teriiko mulunzi. Today, Olwaleero the service APAS attended. service APAS gye The yajja, Holy Spirit is upon me omwoyo omutukuvu ali ku to nze tell any sheep in trouble, okugamba endiga yonna eri mu buzibu. go tell cancer that your shepherd is coming. Genda ogambe kansa nti omusumba omulungi Go ajja. tell poverty your shepherd is coming. Genda ogambe obwavu nti omusumba Someone wajja. shout, I know my shepherd. Manyi omusumba wange. Kale baba twogera service ebayiseeko buli muntu ali mu service APAS gye yalimu nsaba bwoti, may the good shepherd anoint your head with oil from this day forward. Mukama akusinga amafuta ku mutwe okuva olwaleero. You are no longer shepherdless. You can't be shepherdless. Tosobola kutambula ng'ataliiko omulaalo mulungi. That's why Kyova olaba David says Dawudi agamba in shepherd in Psalms 23, mu Zabbuli eya 23 the Lord is my shepherd. ti Mukama ye musumba wange. Even when I walk through Ne bwe mba ntambulira in the valley mu kiwonvu of the shadow ky'ekisiikirize of death, ekyolumbe, even when I walk through ne bwe mba nga ntambulira the valley mu kiwonvu of the shadow ky'ekisiikirize of death, eky'amabanja, even when I walk through, ne bwe mba ntambulira come on, keep walking, shepherd. The valley mu kiwonvu of ky'ekisiikirize tough times ky'ebiseera ebizibu, uncertainty, obukubeera nga sekakasa, heartbreaks. nga mmenyesa omutima. I am not alone. Nze siri nzekka, I got a shepherd, ndiko omulunzi annonda, and I'm here to testify. era ndi wano okujulira. Sometimes when I can't walk, Ebiseera ebimu nga sisobola the kutambula, shepherd carries me. omusumba wange omulunzi He anneetikka, carries me, omulunzi and I anneetikka, walk through a tough year. n'empita mu mwaka I walk omukambwe. through it, carry it well. Come on. I walk through. Engera nono. Olwaleero nsaba bw'oba wayita wasibu wanika emikono. The good shepherd is gonna carry you to the next chapter, to the next level. Wabeere wagamba amiina. Amen. Sometimes Ebiseera ebimu he puts me on his shoulders. anneetikka ku bibegabega bye. Neebaza Mukama, nina ebintu byempiseemu naye simanyi ntuuse ntya wano. Waliwo wempise nga singa teyali Katonda sandiyiseewo. Waliwo wempise nga singa teyansitula sandiyiseewo. Wanika emikono okuva olwaleero. May the shepherd
abalabe bange bwe balowooza Sicho Epas, we have people that babalowooza Sicho Mami Shwalani, you can't make it to this day. nti toyinza kutuuka Working in your kulwaleero garden, no witchcraft. teri ddoko. Who has been with you? Ani abaddenga naawe? Bw'oba oli mu service, Or if you're part of this ng'olina we service wayita. and you've been able to go Actually, somewhere, waliwo abantu ng'oli wano illegally, olina kuba mufu nga bakuziika naye oyise mu accidents, oyise mu mabanja, oyise mu bintu namwe abali ewaka omukubira engala gy'osuulira. Let me do this by faith. Let me honor God with 1 minute. Ng'ojjukira byonna by'oyiseemu, yimirira omukubira engalo olebe byonna by'oyiseemu. the Lord with a mighty hand of praise for what I've been through. Ezo engalo zize Mukama. That is your cup offering, O Lord. Here. Sometimes, Ebiseera ebimu make sure tegira gite abadde kyono nenyumamugyawo. Sometimes it carries me. ebiseera ebisinga neetikka. My enemy thinks impeddewo awo tagenda kuyitawo awo awedde. The good shepherd carries me. Omusumba mulungi naneetikka. Bw'obanga naawe olina w'oyise mukubira engalo mu nnyumba yo. He has been good. He has been good. He has been good and has been good. Abadde Katonda ate abadde mulungi mu bulamu bwo. Kale buli ndiga erina ekigiruma lwonna kaakati, buli ndiga erina ebizibu lwonna kaakati, buli ndiga etalina mirembe gifune kaakati, buli ndiga etalina mukisa. 1, 2, 3. God bless you. God heal you. God favor you. Amen. Mukubire engalo otuule. Give the Lord a cup offering as you take your seat. One day, Epas, Olunaku lumu I was in Bwayise, nali ebwayiseeyo in traffic. nga ndi mu traffic. There was a cow Ne wabeerawo ente walking by itself. yali yeetambuza yokka. Omanyi Africa enyuma. Africa is interesting. Kyafrika kinyuma mu byokusaaga. Africa is really interesting. This week we are fasting every Wednesday. This week we are fasting. Buli agenda okusiiba kwata ku lubuto lwo. Epas, I encourage you nga bw'osabye naffe at least a day. Since your mother is a pastor, you osiiba. I think I love you so much. Epas, I have a request. Can you be my personal friend? Nange nsobola okugyawo nga bebe. And I mean it. I'm going to be your friend. Yetajja faba inoke. Kwata ku lubuto buli anaasiiba. Namwe abali ewaka. Omukono gumu ogwanike. May the Lord give you strength to fast this Wednesday. Amen. We are fasting for personal issues, but we are also fasting to God to give us 60 million in 60 days. We can do this in Jesus' name. Amen. This week, lunch hour, ngenda kuba nsomesa ekyo kyebagamba go tell that fox. Genda ogambe ekibe ekyo. Spiritual warfare. Tugenda mu lutalo lwa mwoyo. Yesu teyavuma muntu yenna okugyako kabaka Kerode yamuyita ekibe. Jesus only called Herod a fox. No Buli any muntu other person. n'agamba ono omusajja waawa atatya kabaka. Kerode yali atta buli muntu. Kerode yali atta buli muntu nga teri amukwatako ye kabaka yalina buli kintu. Yesu yekka n'amugamba mugende mugambe ekibe ekyo. Nange wiiki eno kyo kyokka ge mafuta gendimu. I'm telling every fox ekyo kye batagambako Katonda akigambeko. I'm telling God fox that no one can. Ensengano zikubire Mukama. Give the Lord a cup of prayer. Nali mpite Bwayise Andrew. While going through Bwayise, Ente a cow yali etambula byayo nga bwolaba endiga eno. was moving by itself as you see this sheep. Omuyaaye ntambula. Omuyaaye n'ava emabega. Omanyi A rascal came from the back. yajja joginga oba yali ataddemu. While jogging, probably had even taken in something N'akuba ente tteke. and kicked this cow. N'empulira ng'ente egiwuliddemu. And I felt the cow had felt pain. Ndowooza n'anyumirwa. And probably he had had fun. N'adda. He came back, N'agisamba. kicked it again, N'agikuba ebikonde. and boxed it. Oba omulalu yali alazeewa. I don't know where the cattle keeper had gone to. Nekiddamu. Ndowooza kyali kitaddemu. Tekyaliko.
omanyifu abalunzi ente tuzimanyi ente bwotegeeza noli mujjirya You might even fail to eat your own cow if you don't care. osobola ogifiiringa You can feel your cow. nadda He came back. ono bambi mumutraininganga oba ataddemu buli kimu nsomesa kisomesa weetike neyeetoloola n'agikuba tiki He came back and kicked it olaba again. ente olaba do you recognize that etandise okitegeera See, now the sheep is getting to know that I do you am kicking understand it. nti kati buli bwenzijja Every time I try to come ekimanyi back, do you see it keeps running away from naye me. terina kyakukola It didn't have a choice though. ogwokusatu omuyaaye bwe yadda When the third time the rascal came back, omulaalo yali azze the cattle keeper had come. nnyiniyo yali azze The owner of the cow had come. singa mbadde nigeria amiina yaawo yandibadde yanjawulo nnyo abantu baatuloganga ne batumuza emirembe ne batuloga ne batutta ne batukola naye bagenda okodda nga nnimi By the time the sorcerers came back, the owner of the sheep had the come. Lord is my shepherd, I shall not want. Omuyaaye n'amugamba And the rascal told him, ekkoze eki what has it done to you? oli n'enjaga enambuza okole ki With his drugs, he asked, so that you do what exactly? namugamba gikwateko Told him, touch it. ddamu ogikwateko Touch it one more time. yente teyogera The cow wasn't speaking. terwanye It did not naye fight. waliwo agirwanira But somebody was fighting for it. mulokole mpulira eddoboozi erigamba touch not the anointed one Toko atakweye kukibanga amafuta. wata ku mutokola batigamba anointed Kunyika amafuta. touch not the anointed one there is a shepherd that tells some demons Agamba emizimu egimu. touch him again and see Yamu omukwateko ndabe. you belong to somebody Oliko nnyini yo. ensi eno nzibu toyinza giyita mu bwotyoga nga tolina musumba weetaaga omusumba weetaaga someone who handles what doctors can't handle who handles what your family can't handle who handles the impossibilities somebody is watching over you give him praise with hand clap give him praise in your house give him praise. So even though I walk through Kati newankubadde nga ntambulira the valley of the shadow of death, mu kiwonvu eky'ekisikiriza ekyokufa, I'll fear no evil. sigenda kutya kabi konna, He's with me. kubanga ali wamu nange. Back in the day, Mabegako eyo even now, ne kaakati what kills sheep ekitta endiga is a certain fly called the blowfly. I googled it. kika kya nswera twakinoonyerezaako, Blowfly. bagita Buli blowfly. muntu gamba blowfly. Kale mwaze mumazeeko. Munyoma fazal wa mumbi. Buli muntu gamba blowfly. Blow- Obwo obuswera bujja epasi. Those flies will come Ne bubiika ku mutwe gw'endiga. and lay eggs upon the head of the sheep. Kati endiga netandika okwoona omutwe gwayo ku kisenge like engoba bona buli kaseera. Then the sheep will keep on scratching its head against a wall or a tree. Era bugitta. And normally those flies can kill a sheep. Kati omulaalo Now when the shepherd boy or the cattle keeper, abeera n'otufuta he normally has a bowl of oil mu kiraalo. for the crowd or for the He comes ajja, and he puts oil where n'ateeka these flies enswera zino laid eggs we zaabiikira amagi, and smears. n'asiigawo. And then David says he anoints my head. Awo Dawudi bw'agambira nti omutwe gwange agufukako amafuta. With oil.
amafuta. So the flies will die, Kati enswera zifa, the sheep lives. endiga nebeera nnamu. The fly will die, Enswera efa, the sheep will live. endiga nesigalawo nga nnamu. That's why every man of God, every woman of God, every worshipper must be anointed. Every church must keep some oil because sheep will come with flies. Kyova olaba buli kkanisa, buli musajja wa Katonda na buli mukazi alina okubeerawo n'amafuta kubanga endiga zijjirako enswera. Waliwo abaze ku kyaki wano nga ebintu biganye, ayina rejection, aloota emizimu, abasajja bamukozesa ewaabwe baziikaziika. Sheep will come with fly. Abamu twajja eri Katonda nga ennaku etuluma, emitima gyamenyeka, abantu abazadde baafa, tetulina we tubeera, tulina na kyaggulo. Sheep will come with flies. Sheep will come and fly. And what the Lord does, He anoints your head with oil. Before you know it, because olw'okukkiriza kwata ku mutwe n'awali ewaka, from this day forward emizimu tegidda ku mutweko, ambanja gakufeeko, ebisiraani bikufeeko, ebipali bikufeeko. When He anoints your head with oil, when He anoints your head, katukola bwoti singa ebyekiroko ebyakulaluka. From this day forward, service Apas gyalimu tusaba eggulu ligimaking. People were anointed, and every flies represent problems. Enswera zikiikirira ebizibu byewamwe. Naye from this day forward, you are anointed. Now clap your hands to God. So what happens after the anointing? Kati ki ekibaawo oluvannyuma lw'amafuta okutuuka ku mutwe? A sheep Endiga is happy. n'esanyuka. Testimony time. Mu kiseera ky'okuwa obujulizi nga kituuse. I once was sick. Lumu nali mulwadde. Kati no bwe ŋŋamba amafuta ku mutwe sigamba ennaku zino abalokole mulina ekintu kye mukola, buli mulokole abeera n'akacupa. These days born agains carry bottles of oil with them. Mukimanyi nti abalokole mubeera n'obucupa bw'amafuta? You normally carry bottles of oil with you everywhere Si you go, kibi. which is not a wrong thing. Naye kino ekyokufiringa nti bwe manyina ecupa yange y'amafuta amuseefu, olina njawulo kinaayinayiriza. But you don't have to feel safe with it like somebody who has a tarasma. Safety, Obukuumi. security Obukuumi. should be felt in the shepherd, Buyina kuwulirirwa mu musula. not in the bottles of olive So oil. si mu kacupa ka Mutambula n'amafuta mu mmotoka, oil in the kisenge, car, in the bedroom. musukuka muti ku mulimu. This is how you wake up at your workplaces. Njawulo ki n'omusezi? What is the difference between you and an necromancer? Okumansira obuntu. You go around sprinkling oil. Ennaku zino abantu bamanyira okubasabira n'eccupa zaabwe. Musumanga kunansabira kanzije nangira mmotoka. These days people go to their cars and pick their bottles of oil before you pray for them. Obucupa obwo Those bottles, amafuta si mabi, it is not wrong for you to have oil. naffe tugakozesa. We also use it. Naye ogateekamu okukkiriza ku. But keeping your faith into that bottle, Ng'olinganga ayinayiriziyo. you seem like you're moving around with your That tarasma. is rubbish. Ekyo kasasiro. His name Erinnya lye is Jesus ye Christ. Yesu Kristo. Christ means Kristo the kitegeeza anointed one. eyafukibwako amafuta. Kati bwe bagina Yesu, So if I have Jesus with buno obucupa oyo oyiro oyinza n'omusiikisa paani oil, can even be used to fry pancakes n'amandaazi. and donuts. Ennaku zino buli mulokole aba n'akacupa ke. These days, every born again has a bottle of oil, some of them. Njawulo ki ne gwe baawayiriza. What is the difference between you and somebody who has given a charisma? Era ennaku zino bwe mbasabira omuntu nga tugenda omusiga amafuta nsooka mubuliramu enjiri agakiika ebbiri. Amaanyi tegali mu butto ono, amaanyi tegali mu bucupa buno, amaanyi tegali mu bino, amaanyi gali mu Yesu. Yesu yagenda okuwonya so si bucupa. These days, I first born all the born again that power is in Jesus Christ. Kale and the bottle of buli oil. muntu andaba nabo abali wano ngenda kyogera era kikubeereko. From this day forward you are anointed. Okuva n'olwaleero okufiddwako amafuta. Bw'atakyagala kirekaawo. 1, 2, 3. From this day forward you are anointed. You are elevated. You are lifted. You are anointing makes you wise. Amafuta gakufuula omuntu omugezi. Gideon, when David was anointed, Dawudi bwe yafukibwako amafuta he became king. n'afuuka kabaka. Epaasa ayogedde ekintu omulala tokitegedde naye nze nkyesabidde.
When you are anointed, you become wise. bw'ofuuka omuntu aliko amafuta obeera mugezi You start to think. otandika okulowooza Kubanga lubaale takyaliwo, because idols are no longer upon you. obusiru tebukyaliwo. You're no longer foolish. Kale buli ali mu saavisi eno, oba oli Uganda, oba oli Canada, oba oli wa, teeka omukono ku mutwe. May the Lord anoint you for me. mukama akufukireko amafuta. Kola bw'oti, siiga omutwe, kola bw'oti, siiga omutwe. May the Lord anoint you, kill every fly, kill every debt, kill every problem. Be anointed. Kati kirekane nga Epasu bw'ayogedde nga takirumye nti I'm wise by God's grace. Kirekane bintu byonna tugamba I'm anointed. Ndika amafuta. Kiddemu ogwokubiri. Ndika amafuta. One more time. Ndika amafuta. Finally, two things. N'ebisembayo nga bibiri. Bw'oba omaze okyogera kikubire engalo kikubeereko. Two things. Bintu bibiri. One day, Olunaku lumu sheep and lions went for a battle. endiga n'empologoma zagenda okulwana olutalo. 100 sheep Endiga 100 and 100 lions. n'empologoma 100. Sheep Endiga won the battle. ne ziwangula olutalo. Ask me how. Mbuuza zitya. Ask me. 100 sheep went to a battle with 100 lions. Endiga 100 zagenda mu lutalo n'empologoma 100. We all know the loser before the battle starts. Ffenna ng'olutalo terunnakwajja tumanya ni gwe bagenda okuwangula. Sheep loses before the whistle. Endiga ze zisookerwako okuwangulwa nga tebannaba na kufuuwa firimbi. It is not in the Bible, it is a proverb in Zambia. Tekiri mu bayibuli lugero luli Zambia. Zambia or somewhere. So, this is how they won. Bwe ziti bwe zaawangula. By the way, thank you, Sanyuka, for giving us more time. I appreciate Mubanku Bireko Mungalo. And Iluja, congrats. 100 subscribers on your YouTube. Congrats, congrats, congrats. Because of time, we'll thank people some other day. But congrats from your pastor. Now, the captain of the sheep, Epas, Kakati omuduumizi w'endiga brought an idea n'aleeta ekirowoozo to the captain of the lions. n'akigabanyizaamu omuduumizi w'empologoma. How about we make this battle more interesting? Watya nga luno olutalo tulufudde olunyuma. I lead the lions. Nze kankulemberemu empologoma. Sheep says, Ng'endiga eteesa. you lion captain, you lead the sheep. Kati gwe omuduumizi w'empologoma oduumiremuko ku ndiga. Captain Lion said, yeah, we can do that. Ne bakkiriziganya mwattu. So the lion commanded 100 sheep Empologoma nedda ku ludda lw'endiga 100. and the sheep commanded 100 lions. Endiga nedda ku ludda lw'empologoma 100. I want you to picture sheep Njagala olowooze ku ndiga with the lion commander. ng'eriko omuduumizi wayo nga y'empologoma. He gave them all the tactics Obukodyo bwonna n'abusomeramu endiga. and they know they won the battle. Ne bawangula bwe batyo olutalo. Go tell cancer. Genda ogambe kansa. Go tell your problems. Genda oyogere n'ebizibu byo. I am sheep, Nti nze ndi ndiga. but led by the lion of Naye Judah. nkulemberwa empologoma ya Yuda. That's why I'm a winner. Y'ensonga lwaki mpangula. From this day forward, mbalagira mwenna yonna gye muli, may you become a winner. Balengere batunuulire. May you become a winner. Musipangule okuva n'olwaleero. Tokitegeddeka, wanika mikono nkirangirire. Buli bw'oyimiriranga mu competition yonna, oba osaba mulimu oba ki, gwagenda owangula kubanga okulembeddwa empologoma. Era bw'otawangulanga manya oyo si Katonda, naye jjukira oyinza okwerabira Sande, naye jjukira Sande Epas gye yalimu bansabira amafuta ku mutwe okuva olwaleero togenda kuddako kulemererwa. I command you a victor, not a victim. Kulangirako okubeera omuwanguzi so saawangula. Tuwengalo kikubeereko n'abaana bo. Clap your hands so that it can happen to you and your children. So everybody say, I am sheep Buli muntu gamba nti ndi ndiga led by a lion. ekulemberwa empologoma. So don't let people look at your size. N'olwekyo toganya bantu kunyooma lwa sayizi yo. Let people look at your source. Abantu kabatunuulire ensulo yo. So finally, Nekisemberayo ddala. stubborn sheep Endiga endalu. the shepherd will do something to them. Put it on your Omulunzi shoulders. ayina kyazikola. Every day the neighbor will say, Buli lunaku neiba ng'agamba
naye endiga zino zitoloka ne zijja mu nnimiro yange ngendo gimenya amagulu. These sheep that keep on escaping from their ground, they come and attack my garden, I'm going to break their legs. Era babitole musoma kwata kwata eno bwe bati taata oli mukatoliki buli kaseera wabeerawo neiba agamba nja okumenya endiga eno amagulu. Every time there is a neighbor who says, I'm going to break this sheep's legs, genda omenya embuzi zino I'm amagulu. going to break the legs of this goat. bwe mutazisibe If you're not careful to, please put them on a peg. kati omulunzi omugezi Now, a wise farmer yennyini agyemenyera will break the legs of the sheep himself, n'agyeyungira. and then he will mend them together again. Ameka baga pastor akitegedde ekyo How many of you understand mu already? kifo kya sitaani okumenya Instead of the devil breaking your legs, kale leka katonda akuyise wooyita kubanga bayibuli egamba yakumenya yali kuyunga kubanga bali baneiba bamenya bubi. because the neighbors will break you in a very worse way. Kati kino ekifaananyi kyolaba abakatuliki kye bakozesa nga yesu nga yeetisa akaliga. Now, the picture that we normally see the Catholics use as Jesus is carrying a sheep, akakaliga ensonga lwaki tekeetambuza the reason as to why it's not working by itself baakamenya is because it was broken. ebbanga lye kamala nga bakamenye The time that it spends when it's broken, omulabe yennyininyini yakasitula the shepherd will carry it upon his shoulders himself n'akatemeranga emmere and get food for it n'akaliisa and feed it by his own hands. nga bwe kayiga eddoboozi lye kuba kati kaliira kuno As it gets to learn his voices, it is feeding from his shoulders. agenda okukata By the time he puts it down, Sabagambe. Agenda okukata by the time he puts it down, ng'okakuba miggo tekakyava waali you can feed it, but it will no longer leave his presence. kuba bye kayiseemu Because for the things that he has been through, kagamba anko yandeka singa yandeka ebitabo byagana nagezaako emirimu katonda yekka ye yambeererawo anko bwe kakola graduation party when it has its graduation party finally, nga tekannayita basamize kagamba njagala balefulani basale anko bwe kazimba ennyumba tekasalira mu mbuzi nante nankoko okuyiwa omusaayi ako ennyumba kasabira nsabire kubanga kanoonya emirimu nekibula kagezaako ebiganda katonda yekka yeyakayunga yeyakamenya yeyakataasa yeyakalokola tekamuvaako newe kagagawala newe kageziwala newe kalinnya ennyonyi newe kafumbirwa tekaleka bayibuli. it never leaves its Bible. ako kekaliga kosanga nga kalina ennyumba naye nga ku sande kasaba kekaliga kosanga nga kalinnya ennyonyi naye nga tekalina simu ya musamize mu foni buuku yaako ko kabeera na bayibuli. ako kekaliga kosanga nga ku sande kabeera mu nnyumba ya katonda ani ali mu savisi eno kekaliga kosanga nga teri kika kya katonda kubanga kamenyebwa ne kayungibwa. yimirira kubira yesu engalo. He's the good shepherd. Ameka abagamba nti bw'alinnyunga ne bwe ndifuna ne bwe ndigaggawala ne bwe ntera I'll always come back to church. I always read Njakuddanga mu back. kkanisa nja kusomanga bayibuli yange. abo bw'osanganga n'ensi yebuuza ku ssente z'olina All the money that you have, kati epas ku linnya ly'olina kiki ekikuleeta mu kyayi with the name that you have, that will bring you to church. because we were nothing. Kubanga tetulina kye tuli. akaakaliga tekaddamu kuva waali. That sheep will never leave the presence of the cattle keeper or shepherd. So I surrender. Oh, I surrender. Oh. We got 3 minutes. To thee, blessed Savior. I surrender all. Sing it louder.
surrender all. Sing it, Amos. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Sing it, Amos. Hallelujah. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender. The church and the entire everybody. One more time. I surrender all to you, the good shepherd. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. The Lord bless you. Say amen. The Lord bless you. Come on, say louder. The Lord bless you. The Lord keep you. May this service Epas attended, let it carry an anointing to kill every fly on your head, fix every broken sheep, and may the Lord chase every wolf and tell all your problems that I am not alone. God is watching over me. I am not here by myself. Meshach, Abednego, and Shadrach in that furnace, they waited and Jesus never left them in trouble. Lift up your hands. God bless you. God favor you. God keep you. God lift you. God fix you. God, may the Lord fix every broken bone, every broken marriage, every broken future, every broken relationship, and every broken heart. Clap your hands, shout hallelujah, for you are sheep led by a lion. The Lord is watching over you. Amen. And remember, Jesus said in John 10, and I'll give my sheep eternal life. The only thing money can't give you is a seat in heaven. Even people on social media, to please get some money and send it. We buy internet, we on Spark TV, we on UBC, we are on different TV stations on NBS, and we pay money and we have to. So get something and give it to the church, and the Lord will bless you. Buli omu kwata yocho sobola ochiwanike na mabali waka bagenda bawe namba. Kwata ye chona, get some seed. Come on, because of your support, we are here reaching out to the world with the gospel. Ngasikulabo. Kaliwanika mbanga. Ai katonda gabo bugagga. I pray that you bless every hand that is giving us some help today. Because of their generosity, the church is still running. Dear Lord, bless them for me. Because of them, we are still here reaching out to the world. Lord, bless everyone that is here today, from the security people to the ushers, to Epas, his sister, and Andrew, and the entire team that honored us, all the journalists that are here today, all the cameras that are here today. Dear Lord, bless these people and bless everyone that is part of this service. Let it be remembered that from that service, my life started to become better. Sheep will be safe. The anointing will kill the fly and sheep will live. If you don't know Jesus, you must know him. He's the good shepherd and he wants to come in and save you. I bless you. May the Lord bless you financially in Jesus' name. And God's people said, amen. Now, please put on your mask and come and give. I will see you. Remember, we are opening the first Sunday of November. First Sunday of November. Oh, to the blessed
You play, we'll follow you. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. God bless you, we love you. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender. One more time, help us. I surrender all. Surrender all. I surrender all. To Thee, my blessed Savior, I surrender. Oh, to Thee, oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender. Evans, God bless you all. Thank you. Musabe kye mwagala. Pray for anything that you desire. Ayine waggulu makwatawo. If you're feeling pain anywhere, you can touch the place. Katonda amaanyi ge gakusumulule, ddamu amiina. Amen. Omukono gwe gukusumulule. Amen. Nangirira omukisa mu nnyumba yo. Amen. Nangirira emirembe mu nnyumba yo. Amen. Nangirira obujulizi mu nnyumba yo. Amen. Omusumba omulungi abeere Katondawo. Amen. May the Lord bless you. Amen. May the Lord answer your prayers. Amen. May the demons leave you. Amen. May AIDS be healed. Amen. May cancer leave. Amen. I pray, saba kyoyagala ga Mukama, I ask you for a great future. I ask you for wisdom. Come on, come on, come on, come on. We're even going to do something today because we are talking about the Good Shepherd. Touch your head and smear your head like this. Say, I am blessed. I am anointed. Every fly, every cancer, every demon dies. The flies will die. The sheep shall live. May the Lord anoint you. May you be elevated. May you be lifted. May you be lifted. May you be blessed. Anointing on your head. Favor on your head. Blessings on your head. May the Lord make you wealth. May the Lord take away every pain. And let there be a testimony. Okuva olwaleero bakusiga amafuta ku mutwe, ekikope kiriwe, amagezi, okuganja, amafuta, emirembe, obujulizi, omukisa, obugagga. Totya kyogere, obugagga, amagezi, omukisa, emirembe. May the Lord God bless you and do you good. In Jesus' name. Someone say 3 powerful amen. Amen.